Olunaku lw'eggulo akakiiko akafuzi mu NRM aka Central Executive Committee SEC kaasembye Jacob Oulanyah okukwatira ekibiina bbendera ku bwa sipiika bwa paalamenti. Kino kyawaliriza abadde sipiika Rebecca Kadaga okwesimba okuba namunigina oba independent ng'alumiriza ekibiina kye okwagala okumusenza oluti. Mbidukira nti tumaze nga mwaka mulamba ng'ab'ekibiina bali kunwanisa. Twogeddeko n'abamu ku balondoola ebyobufuzi ne batumulungulira ensonga lwaki NRM yalonze Oulanyah. Omukulembeze w'eggwanga yandibadde okusookera ddala teyandikiriza abantu bano kola ki kutuuka ku eyo level. Yandibadde oli we yabagamba nti temukuba campaign, yandibatuuzizza Entebbe n'abagamba nti kino na kino na kino. Ensonga eya speakership ne deputy speaker kyalazirwa nti yo tegenda mu bedroom oba tegenda mu family nga bwe twalaba ku Shatsi Muserirwe ne Sodo nga bali emawogola, naye ensonga eno eggwera mu SEC ate nga SEC egendera ku ntoli eza chairman kyaba ayagadde. N'olwekyo nze ndowooza message bannakibiina gye balina okutegeera nti akakiiko ak'okuntikko n'omukulembeze w'eggwanga omuntu yenna gw'asiimidde ekifo y'alina okuyitawo at all normal circumstance. Yasin Sekemate ne Jonathan Tabaranga balowooza ekibiina kya NRM Kadaga kibadde kitandise okumulaba nga atakyagambwako so nga Oulanyah bamulaba ng'omuwulize ennyo. Olw'okuba nti nno azze akubaganamu n'ebitongole bya gavumenti oba oliawo ne executive, it is okay omuntu okusavingako n'awummula, era precedence nnungi nnyo gye balaze okuba nti Kadaga asavinze emyaka 10 nga speaker n'emyaka 10 nga deputy. Ekyo kiba kimala okuba ku bannayuganda abaala omukisa okuba nga bajja nabo ne basobola okuweereza eggwanga lyabwe. Emabega kaawo wazze nga alabikako eri olukiiko lwa Central Executive Committee oba olwa SEC, Rebecca Kadaga azze abajjukiza nga bwe yakola ekinene ku ky'okuggyeko ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga n'ayamba President Museveni okwenywereza mu buyinza. Okusinziira ku bamu ku batunuulira ensonga z'ebyobufuzi bagamba nti kino kyandibanga nakyo kyamuzaalidde akabasa. Bw'oyogera bw'otyo watifu pulezidenti oyo apafominga bubi, kiba kitegeeza bannayuganda bonna bagenda kukyusa olukongoolo bagambe nti ekizibu kya Uganda si Museveni wabula oyo yamukuyipingira mu buyinza. Nze ndowooza kyali kikyamu Madamu Kadaga okuva okugamba nti Museveni ali mu buyinza kubanga ye yamutuulirawo n'akimukolera. Oulanyah si muntu wa bigambo nnyo ng'omukyala, naye omukyala ajjukira alina okubeera outspoken olw'ensonga nti ye mukulu. Tabaranga agamba nekya Kadaga okwenyawo oludda oluvuganya gavumenti omwaganya okwogera ennyo ku nsonga ezikoona gavumenti nakyo tekisaanye kubuusibwa maaso. I think executive sometimes eba teyagala opposition babeere nga balina kye boogera olw'okuba nti oluusi eba embarrassinga, omanyi opposition erina okwogera ku bibi ate bagamba Kadaga tabaddeyo okuba defendinga. Wabula ababiri bano balowooza ekyokumma Kadaga tikiti kyakwongera okusajjula enjawukana mu NRM kubanga naye alina abantu bangi abamukkiririzaamu. Ku ky'obumyuka bw'ekifo kino ekibiina nga kiyita mu babaka baakyo aba paalamenti kyalonze Anita Among. Kino kyabadde kivuganyizibwako abantu basatu okuli Among ono, Thomas Tayebwa ne Robina Rakojo. Nze ndowooza consolation okuleeta Anita Among yabadde consolation kubanga tukirabye nti Tayebwa yabadde w'amaanyi nnyo era yabadde asobola okumobilizinga n'ayitawo, naye ekibadde tekimakinga sense okugjayo omukyala Kadaga n'oleeta Oulanyah ate nga ne deputy we mwami. Kadaga abadde sipiika paalamenti okumala emyaka 10 okuva ku myaka emirala 10 gye yali omumyuka ku kifo kino so nga ye Oulanyah obumyuka bumazeeko emyaka 10 okuva mu mwaka ogwa 2011. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.